Kalunsambulira wavudde ye Mmeeya Kyasankulukubo okusaba obukadde bw'ensimbi za Uganda 2 agule bbomba ezifuuyira ebirime abakiise kwe kusimba na Kakongo nga bagamba nti waliwo bbomba endala ezaagulwa kyokka nezatuuka mu batuuze. Wabadde okusikombwa wakati wa Mmeeya n'abakiise nga babuuza Mmeeya bbomba zino kyokka n'alema okunyonyola abakiise n'ekivuddemu kwe kwekandagga ne bazira olutuula. Ekyo ne bwe kunaaba kukama mpologoma twasonda ntitubutike essente z'ettafaali nazo yaziremu okuzituusa tetwagala tuwulire wano mu kanso atukakasa era bwe wezimala okuzira bagawo kanso ejjagenda mu maaso. Wabadde okulangira Mmeeya ebigambo ebisongovu omubadde n'okumulangira nga bwalemeddwa okuleeta enkulaakulana mu kitundu kino wamu n'okusiga enjawukana mu bantu. Poliisi ng'ekulembeddwa amankulira poliisi y'Empigi Mugalula Edward eyungudde abanvu n'abampi okujja okukakanya abakiise wabula n'eremwa era nga abakiise bagenda maaso n'okweyuzaayuza wamu n'okwerangira ebisongovu omulira Mmeeya gwe balangidde obubbi. Wadde akulira poliisi y'Empigi Mugalula ategeeza abakiise nga bwe kiri kikyamu okulangira Mmeeya nga bw'ali omubbi nga tebatwalanga nsonga yonna ku poliisi yonna, bino tebabikkiriza era ne bagenda mu maaso nakwekandagga. Avunaanyizibwa ku by'ensimbi ku Lukiiko lwa Town Council Emmanuel Seyiga abadde avuddeyo ne brief case ombadde ebiwandiiko bya Town Council okusomerera abakiise embalirira, abakiise ne bamulemesa nga bagamba nti omuwendo gw'abakiise abateekeddwa okutuula mu lukiiko luno gwali teguwera. Singa twasuwalinga nti agenda kugula bbomba azizeewo nga meeting etuula. Oluvannyuma nga poliisi ekakanyiza embeera eno, abakiise abasobodde okugumiikiriza embeera eno basobodde okutuula era embalirira y'omwaka guno n'esomwa era nga bukadde bwa nsimbi za Uganda obukunukiza mu 9. Wabula Mmeeya Kyasankulukubo wamu ne Sipiika w'Olukiiko luno Joseph Kabaalu bwabadde boogera ku nsonga y'okwekalakaasa ebibadde olina babivumiridde ne bagamba nti abeekandazze bazanya byabufuzi eby'ekito. Era n'obukulembeze tekitegeeza kusunguwala, busungu, kuwoggana, nyombo, ekiba tekitegeerekese bulungi kiyinza okutegeerekeka singa omuntu bamuwadde chance n'annyonnyola kyemuvudde muwulira nti mu ebyo byonna ebibaddewo nga bannaffe boolesa sirina kigambo na kimu kyembageze. Ekiragiro eky'omunaana kigambo lekanga okuwaayiriza n'okulimba babisomesa mu ekereziya naye oba oli awo ababiwulira tebayinza kubigoberera byonna. Mu mbalirira eno esomeddwa esinze kwesigamizibwa ku byakutumbula bya bulimi, enguudo wamu n'ebyobulamu mu kitundu kino. Alozia Sengendo ku Radar BS TV Empigi.